Uganda ey'enkya. Mbaniriza nnyo abalungi abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya era n'embebaza gyonna gye mutuusaako engalo nammwe abatugoberera ku mukutu guno. Kinsanyusa nti munoonya okumanya wamu n'okutegeera ku nsonga ezitali zimu ze tusinga okuyita abamu zita nnyo za byabufuzi naye ekigambo ekyandibadde ekituufu kyandibadde kya bukulembeze kuba ensi yonna erimu obukulembeze obutali bufuzi ekulaakulana ewa eddembe ly'obuntu ekitiibwa obuwangwa ennono olulimi n'ensonga endala ezikulaakulanya eggwanga naye obufuzi era olaba wonna obufuzi enkulaakulana eba ntono abantu abafugibwa bakubwa emiggo batulugunyizibwa ate okwawukana kwabo abakulemberwa obukulemberwa abalagibwa oba abagoberera omukulembeze abagenda mu maaso okubeera nga balaba ebyokulabirako bingi ebibatwala mu maaso so kyekimpisa oba kyekibimpisa ebyobukulembeze agala nnyo tukulembere bukulembera okusinga okufuga nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala mwebale tugoberera ku mikutu gyonna TikTok, Twitter, Instagram saako ne YouTube bulwamu Uganda ey'enkya. Nate omulamwa gwe nabategeezera gonna banjulidde njagala nnyo muyige era mumanye musomesebwe bangi abampa obubaka ne bungamba yes mbadde sikimanyi naye tukwebaza okuleeta abantu eb'enjawulo. Federo eno okusinza mawulire genkozo omwaka guno gwennyini 2022 ngenze n'ekizuula nti abantu bagira ssemateeka wa 1995 bangi bembuziza nti temulowooza akabaati nako kaava ku system of governance unitary system gye mwatutwala eno temulowooza ebizibu bino bye tulimu byonna byandibanga akabaate we kaavaamu ne bakkiriza nti kituufu olw'ensonga abakulu bonna emabega gye tuvudde bajja ne yeeteeka ku bukulembeze oba n'atuka ku bukulembeze afuuka sewajja okwota okukomekkereza nga bannansi tebalina yadde beetu oba essanyu. History tumumanyi buli azze bw'afuuka president ayagala kulemerako ddala naye nga singa waliwo enfuga oba enkulembera ennuŋŋamu ewa abantu omwaganya okukubaganya ebirozo n'ebirala byonna kyandibadde ebizibu ebisinga tetubiriimu. Olwaliro njagala tutaanula olw'ebigere ku federal system oba enfuga eya federo ebintu ebyo tutegeere bulungi era mumanye. So kikulu nnyo wenjagala tusinziire tunnyonnyoke ensonga bangi nnyo abazze babisomesa naye ate ngenda okulaba nga bagamba nti ekyo ate kyayogedde si kituufu kyayogedde kikyamu awubisa abantu era nga waliwo n'amaloboozi agatambula mangi abayita ku mikutu emigatta abantu nga byasomesa ate ogenda owulira olwaleero yeekubye olwaleero yeetemye engalike olwaleero asomesezza kino kwegamba ne watabawo kunnyonnyoka kulungi. Ekinkomezaawo omulamwa guno omwaka guno gwennyini muganda wange Jakana Sulemani Nadduli yagenda okuva mu bulamu bw'ensi ng'atandise okutema evvuunike ery'okubasomesa ku nsonga lwaki yaasuubira oba yali asuubira nti federal system oba obuyinza oba obukulembeze obwo ddala ekituufu bwali bugwanidde okuweebwa Uganda si Buganda naye Uganda. Bunyole olina amafuta gundi Ankolo olina kino mulina amata gundi mulina kino mwekulaakulanye mu bitundu byammwe emisolo na byonna. Episode eyo mwagiraba nawe twagala tugendere ddala mu maaso omusingi gwe gulema ate kukoma awo wennyini. Ngenda kutambula of course olugendo luno ne onaaba kitange olw'ensonga nti yes abanzaala ab'emmamba bano tenanzaala ye mwami mubi Ronald so ono era abagwanidde okufuuka twagenda mu Buganda so gwe tugenda otambula naye ku mulamwa guno ne gye tunaatuukire ku miramwa gyonna ojja kubeera nga musigala ku Uganda ey'enkya. Saagala nnyo bantu okubanjula n'obboogerera wadde publications namusoma naye omuntu alina ebbeetu n'omwaganya okweyogerera saako n'okweyanjula. Ye Ssaabawandiisi w'olukiiko Batabamiruka wa Bazzukulu ba Buganda International si mupya mu feesi yaffe oba maaso gaffe. Nsaba mukadde wange obeeyanjulire ate obalamuseeko tugende mu maaso. Bannange abawuliriza b'omukutu gwaffe ogwa Uganda ey'enkya mbalamusizzaako era ne mbeebaza emirimu gyonna gye mukola naye okusingira ddala neebaza abakulu abateesiteesi ba pulogulaamu era abaddukanya omukutu guno abatuwadde omukisa okubaako ebigambo bye tutuusa gye muli. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Erinnya mu birunjuki ng'omukulu bw'abagambye ndi muwandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International
olukiiko olwo lwatandikibwawo mu 1900 oba lwazzibwawo mu 1985 mu kiseera ekyali ekyakazigizigi mu kitundu kya Buganda. N'olwekyo nze ndi mu maaso gammwe okubaako bye mbabuulira ng'omukisa bwe gwampeereddwa. Naye omukulu ansabye okwogera ku federo. Yawe ngenda okutandika tumanyi yes mukulu ye muzzukulu wa Gabunga Mubiru Njuki. Bantu bangi simanyi ensonga eno bangi nnyo abazze bagitaputa obulala, abamu nga balowooza nti federo yali egwande kubeera ya Buganda, abamu bakitaputa, abamu ne balowooza ebintu ebyenjawulo, n'abamu abali mu Constituent Assembly oba CA ababaga ssemateeka bangi benzize nkolako interview ng'olaba obukulembeze obulambulukufu oba ekika ky'obukulembeze kye twali twetaaga baakikubaganako empawa tebaakitegeera, yadde nga abamu abaakayana nga ngenza okukizula baba influencing, era nga aba influencing Yoweri Kaguta Museveni ng'akimanyi system of governance kikulu nnyo, unitary kuba tulina ebika ebyenjawulo. Kakati wano wenjogedde abantu bawulira nnyo ebya federo, era bangi abali ku mikutu olumu abagisomesa n'owulira ate nga leero ayogedde kino olala ayogedde kino, kugamba ne wabaawo okubuzaabuzibwa. Olwaleero ensonga lwaki nkuyise nti oba tutandika leero ne bwe ziba episode 10 naye kasita abantu nga bategedde federal system. Federo kyeki, evaawa, ejja etya, twali tubaddeko nayo, era tutandikira awo noza tutambule mpola obudde bwe bujja okutusalako. Ssebo neyanziza omutesitesi muzzukulu munnange era muzzukulu wa Gabunga ate omwana waffe Mukama Katonda akumpeera omukisa. Ssebo naye ffe ng'olukiiko lw'abazzukulu tulowooza nti tosobola kubuulira abantu federo ng'abantu tobabuulidde Buganda ne bagitegeera. Kakati ndowooza nti tuyinza okuba nga tetugenda kukola mulimu mulungi singa tukeera ku makya oba tutandikira wano ne twogera ku obwogezi ku federo ng'abantu tetubasigire ekifaananyi tetubawadde misingi mituufu kubateeka kutegeerera federo kyeki. Ekyokubiri, era tosobola kwogera ku federo nga toyogedde ku bufuzi bw'amatwale, influence yaabwo mu Uganda ne Buganda. Yes. Olwo olyoka otuuke ku kigambo federo. Fenno ng'abazzukulu ba Buganda tulowooza nti federo si ye solution ya Uganda. Okay. Federo manya Uganda yazimbibwa ku musingi mukyamu. N'olwekyo ebintu byonna ebikolebwa ku musingi omukyamu era biba bikyamu. N'olwekyo abantu batya okwogera amazima olw'okuba abamu baba balina ababatuma nti tukolere kino, kola kino. Kati ku nkomerero mwe abagoberezi mugenda okumaliriza nga mufunye obuzibu, naye nga ono eyabakulembera obasuula mu buzibu tasobola bagamba nti bannange nali nnoonya kasavu oba kawogo. Kakati ebyo bye bizibu abantu ba Uganda bwe bazze bafuna. N'okuviira ddala eri mu 1962 tufuna kye tuyita independence. Yes. Naye singa okeera ku makya n'otuula n'abantu abalinga mu birunjuki n'obabooza nti Uganda mu 1900 yeefuga, abalinga mu birunjuki bajja kugamba nedda okufuna. Era obabuuze
kyetuyita okwefuga kwa Uganda baani abakirwanirira ojja kulaba nga oli akugamba Abu Mayanja, Milton Obote, Ben Kiwanuka, naye mubuuze Ben Kiwanuka yakola ki? Abu Mayanja yakola ki? Milton Obote yakola ki? Era oli bw'aba akunnyonnyodde nnyo akugamba nti Uganda ne bagiwa obwetwaze mu 62. Omanyi kye bayita okuwa? Yes, nkitegera bulungi mu definition kugamba omuntu abanga asiimye obusiimi oba abanga kukweyagalira n'akugabula. Kakati abantu ba Uganda balina buzibu ki obwabatuusa ku lunaku lwa 29 Okitoba 1962? Balina okunyigirizibwa kw'abaki? Kw'Abangereza. Kakati ate Abangereza abaali banyigiriza bano bwe baba bakwata ne babawa ki? Kujja kusanga nti bano abaali ekkololo nga bajaganya, abamu beesibye ebyoya by'endiga, simanye ebyoya by'ennyonyi, abamu bakuba ebitaasa, abamu bawanika engalo, abamu bakaaba amaziga, ne bayinza okuba baali bakaabya bukuusa. Yes. Toyinza kukijjawo. Obote bokisi gye yakwata ng'ewandiikiddwako Uganda Independence, yakeberako mu bokisi okulaba ekirimu, oba yaleeta empty box. Naye abantu bajaganya nga 9 Okitoba okufuna ki? Obwetwaze oba okwefuga. Naye nze kansooke nkuwa ekintu kimu nti abantu abaafuna obwetwaze nga bayivu nga Milton Obote, nga Ben Kiwanuka, nga Abu Mayanja, nga tuteekeko ne Kabaka Muteesa, tuyinza okugamba nti baali bajega abaafuna ettu lyabwe ne batuuka ne batandika okulwanagana buli omu atte munne. Nakyo kibuuzo kikulu. N'otuuka nga eggwanga Uganda liwezezza emyaka 60 nga lyefuga, nga lirina entalo 4 ezitutta obulamu bw'abaki? Bw'abantu, nga buli lwe bategeka okulonda tukeera bukeezi kwetegekera kusima bidiba bya musaayi mu ggwanga lyaffe. Naye abantu ng'obalaba bakyakugamba tugenda kwetaba mu kulonda, tugenda kuvuganya. Kugamba oli ne bwakaaba otuuka n'obuuza, naye kati ono akaaba maziga alumizibwa oba yono agamba nti bali kubakunda eridde. Kuba ogambye oyogedde ne ba senior citizen, kuliko eyali akugambye nti tulina ekizibu kino, eggwanga Uganda lyazimbibwa ku musingi mukyamu. Era bwe tuba twagala okuva mu mbeera eno tuteekwa okuddayo tulabe eggwanga Uganda lye twagala okubeeramu ery'emirembe bwe liteekwa omusingi omutuufu kwe liteekwa okubeera. Wali okifunyeeko? Wali okifunyeeko? Akugamba nti Uganda eno gye tulimu yeetaaga kuvaawo. Bonna b'okozeeko interview, bonna b'oyogedde nabo, kuliko eyali akugambye nti Uganda eno yeetaaga kuvaawo. Ndowooza abadde omu yekka gwe nnina, abalala bonna kizibu sikifunangako. Kankuwa ekintu kyangu nnyo ekyokulabirako, abantu babeere bakkakkamu. Nakugambye oyogera n'omuwandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda, olukiiko olwenkanankana ne Common House of Commonism eya Bungereza, oba olukiiko lwa Amerika olwa wansi. Yes. Kiki ekireetedde General Katumba Wamala obulumi bwagenda okgenda nabwe Magombe? Kiki ekireetedde Haji Abdulu Nabduli kapiteeni obulumi
bwagenda ogenda nabwe Magombe nga bakwate mundu ne bagenda Luweero nyalo kwa kati yawumulira ku meja ne balwana nga balwanyisa Obote ne bajja mu gavumenti eno Katumba Wamala mwafuukidde jeno Nadduli mwafuukidde meja mwafuukidde omusajja ali ku top organ efuga eggwanga lino ey'ekibiina nakeera ku makyanga akaaba amaziga. Nadduli ayinza okubuulira ensobi gye baakola. Katumba Wamala asobola okubuulira ensobi gye baakola. Kino kibeerewo kibatuusizzaako enkovu eyo. Kati Katumba Wamala bw'aba tasobola kwogera, Nadduli bw'aba tasobola kwogera, osuubira omwana wa Nasale yagenda okujja akubuulire nti eggwanga lino lyazimbibwa ku musingi mukyamu, nti Bannadduli ne Katumba Wamala omulabe baamuleka mu State House ne bagenda Luweero ne batta Abaganda akakadde kamu. Bwe batuuse wano omulabe n'ava mu State House n'akola Katumba Wamala ne Nadduli ekikolobero. Nolwekyo ekizibu kya Nadduli ne Katumba Wamala gwe musingi omukyamu Uganda kwekola ki? Kweyimiridde. Bwe tunaaba tetugutereezezza buli kiseera eggwanga lino lijja kutulukuka omusaayi okutuuka lwe tulituuka ku point egamba nti tuddemu tuvuuguule eggwanga lino ettaka tulijjewo tusime omusingi omupya. Nolwekyo ffe abazzukulu ba Buganda kye kitugambisa ekizibu kya Uganda si federo. Si federo. Ekizibu kya musingi. Omusingi gwe mukyamu. Naye nga bwe nkugambye nti tetusobola kwogera ku federo nga tetunnayogera ku Buganda. Ensi amakula Katonda gye yateekamu buli kirungi. Yes, kuba Uganda teyaliiwo. Omuzungu najja Henry Martin Stanley genda mu dayale ye ajja kubulira ntuuse mu nsi ekulukuta amatano mubisi gwaki gwenjuki erina ebibala ebibulukuse ebyetaaga akambe. Mu bbaluwa gye yawandiika mu Daily Telegraph gye bayita ya Muteesa. Genda onoonye dayale ya Speak John Speak ya genda onoonye dayale ya Grant genda onoonye dayale ya Bishop Makai n'abakungu abaki abalala bajja kubuulira obulungi bwa Buganda. Ddayo ofune ebigambo bya Wilson Churchill eyali Katikkiro wa Bungereza yatuuka wano mu 1907 n'atuuka n'agamba nti waaw kino ekitundu kyetuuseemu ye Pearl of Africa gekula. Naye mbakuutira eno yegenda okuba namuziga y'ebyenfuna bya Bungereza mu Afirika. Ebyo bigambo byani? Winston Churchill eyali Prime Minister waki wa Bungereza. Queen Elizabeth owookubiri mu 2007 ajja mu Uganda ku Kyogamu ayogera ebigambo bino. Bwe ntuuse wano nzizeemu okukakasa ebigambo bya musajja wange Churchill bye yayogera emyaka 10. Genda onoonye Speak ya Queen Elizabeth. Byali bitegeeza ki? Azeemu okukola ki? Okukakasa nti ebigambo Churchill bye yayogera emyaka 10 bituufu. Oyo Queen waki? Wa Bungereza. Ffe abali wano ebyo tubitegeera nti eno ye namuziga y'ebyenfuna bya Bungereza mu Afirika ebiseera eby'omu maaso. Kati independence gye twajaganyiza ekibokisi ekyo ekyali kiwandiikiddwako independence munda mwalimu ki?
oba mwalimu buso obutematema abantu baffe oba mwalimu bomu ezisuubwa ku palamenti ne mu Kampala. Nolwekyo tuteekwa okumanya biki ebyali mu bokisi eyatuweebwa ku lunaku lwa 9 Okitoba 1962. Tulyoke tutegeere gye tuteekwa okukola ki okugenda nga tetubuguumirira buki bubuguumirizi. Nolwekyo kyekikuŋŋambisizza nti nga tetunnaba kwogera ku federo gye nkugambye nti ffe mu bye tulowoozaako ate yo tetugirowoozaako nnyo olwokuba nti tetunnayogera ku biri be ŋŋenda okunnyonnyola federo na lwaki terina makulu bayinza obutategeera nti Churchill yayita namuziga y'ebyenfuna ebya Bungereza nteekwa okusooka ogiraga abantu era abantu bamanye lwaki entalo ziri wano, lwaki olutalo lweruweero lwabaawo kuba babbi akalulu kasemwogerere oba lwali lwategekebwa nti Abaganda tuteekwa obbakuba tubasotesote no tubagobeyo naye no tubagobeyo eggwanga lyabwe tulibaggyeko. Nakugambye nti amawanga mu Uganda eriggwa lya Bungereza gali aga asatu: Abakalamojja, Abakyoli n'Abaganda. Naye osanga ng'abantu abo beewalana. Omukyoli tayagala kubuuza Muganda, n'Omuganda tayagala kubuuza Mukyoli, n'Omukalamojja tumutunuulira nga atalina maki atalina makulu. Naye Uganda eyeefuga emyaka 6 ng'Ekalamojja waliyo enjala. Abantu bagabirire ng'obukoko buno obw'omugundi obw'omubiyumba. Abaana baabwe bayiiriddwa ku street nga twefuga emyaka 6 ne tutaddayo kubuuza mu bokisi kiki ekyalimu. Olutalo bwe lwava eruweero ne lugenda mu mambuka ga Uganda gyolaba abaana bakinyeenya mitwe. Naye waliwo abuuza kinyeenya mitwe yava ku ki era lwaki ali eyo, lwaki waali oba yava ku mmundu ez'abakubwa. Ekuba kirungi okutegeera ensobi weeva oba kabate wekava. Naye palamenti gye mulina erimu ababaka 100,000 abali useless. Yes. Kakati ffe bwe tukeera ku makya ne tutandika okubuubuuka ne federo tuba tulina ekibalo kye tulemye okutegeera. Abantu tusooke tubategeeze Buganda. Obudde bunaatumala. Tutandike tusime omusingi ndowooza olwaleero tuba tutandikira we tunaakoma. Buganda eggwanga ly'oyinza okutegeerera mu kifaananyi kya Bayibuli. Mu Bayibuli tulinamu ekitabo ky'olubereberye kyogera ku lugero lwa Adamu ne Kaawa oba Adamu ne Eva nti be babereberye abaatandikawo Buyudaaya. Ate ffe wano e Buganda mu byafaayo byaffe tulina olugero lwa Kintu n'Ennambi. Wali omuwuliddeko? Yes. Era obugero oba butusomesezza nnyo mu. Kati omanyi ba Kintu bameka? Kati tulina Kintu kya Mukama n'Ennambi muwala wa ggulu. Abo ffenna mwe tuva Abaganda. Ate ne tubeera ne Kintu Emagonga. Abo babiri. N'Ennambi Nantutululu mwanyina Kasujja Kyesimba. Oyo ye Kabaka wa Buganda. Era nga bw'ogeraageranya mu Bayibuli Abayudaaya bwe baafuna Kabaka Sawulo
Kabaka Sawulo ye yaddirira bannabbi ba Isirayiri we baalamuliranga Isirayiri. Kati Kabaka Kintu ye yaddirira abataka ba Buganda abaalamulanga Buganda muwawa oba Buganda eyabalasanga ye. Kati eyo bwe tugivaamu ne tufuna Kabaka Kintu Magonga. Kabaka Kintu yatuwa enteekateeka eno gye tulina olwaleero. Yes. Evaamu Kabaka Mutebi. Nolwekyo Kabaka Kintu atubangira omusingi ogw'Obwakabaka. Ate Kabaka Kintu kya Mukama Mukoddomi wa Walumbe ne Kayikuuzi be bazaala Abaganda. Yes. Nga Yakobo bwazaala ebika by'Abayisirayiri 10 n'ebimeka n'ebibiri. Bye tusoma mu kakati Kintu kya Mukama n'ennambi be bazaala abaki? Abaganda. Abaganda abo be babeera n'obukulembeze bw'abataka okutuuka ku Bemba. Kati bwe tuva ku Bemba ate ne tufuna enkyukakyuka mu Buganda. Kintu ze yaleeta ezaateekawo eggwanga eriri awamu. Yes. Eririna obukulembeze. Ng'obukulembeze obwo bwetengeredde bulina ebyenfuna, bufa ku mbeera z'abantu, bufa ku butebenkevu n'amateeka ze tuyita ennono za Buganda. Era Kintu bwe yali akola ennono teyakola nnono za Kintu, yakola za Buganda. Yes. Yayita bajjajja abataka b'obusolya ne batuula Magonga ne babaga. Mu bwenkanya Buganda eneetambula etya nga tekuli yeyagaliza. Buli omu n'aleeta n'ateekamu ky'ayagala. Ne bagamba Kabaka wa Buganda abaana bo tebaalyenga bwami. Gwe tuta ssemateeka atali muwandiike. Nti ye. Abataka ba Buganda nammwe temulyenga Bwakabaka. Naye bazzukulu bammwe banaabeeranga baweereza ba Kabaka. Ate Kabaka bw'anaabeerangawo teyeetengererenga, anaabeeranga ne Katikkiro amulamulirako obuki? Obuganda. N'abaami. Nolwekyo enteekateeka eyo ye yakulaakulanya Buganda okutuuka Abazungu we baagyogererako ng'ensi eyali ey'abantu abagunjufu. Era bw'oyongera n'osoma ebigambo bya Henry Martin Stanley akugamba nti bwe ntuuse e Buganda nsanze ensi naye nga Kabaka waayo mutegeevu nnyo ng'azimba ku lusozi waggulu, ng'enguudo ezigenda mu lubiri nkole buki? Bulungi. Gwe wano kati muli mu myaka 60 mulina n'ez'ebinnya mu Kampala, naye baatuuka mu kibuga kya Buganda e Rubaga ne Nakawa ewaali olubiri lwa Muteesa ow'olubereberye nga enguudo ezigenda ewuwe Kawerette. Ne basanga kuga ne balaba eggwanga ery'enjawulo. Era Stanley bw'atuuka olw'okuba nti yali mukessi, bwe baba banyumya ne Muteesa nga bamutuusizza mu lubiri amugamba naye weekuuma otya? Amugamba bwe mba njagadde amagye kyangu kyakugafuna. Lwakuba nti olwo Muteesa yali tamanyi nti nno obulwa bukola ki? Bujja. Yes. Ne bakuba ggwanga mujje ne bafuuwa eŋŋombe. Bali banoonya kutegeera okumanya. Mu ddakiika 3 abawandiisi bakugamba amagye 2000 gaali gamaze okuyimirira mu wankaaki w'olubiri nga buli musajja azze n'ekinywa ky'amafumu. Mu budde butono nnyo kaseera mpawekaaga. Ne bagamba mu kiseera ekyo
Abaganda baali bazannya nga abavubuka myaka 8-9 kye tuyita okukyalira ensiko. Kuba kwe kwali ng'okusoma ng'ovudde ku kyoto ng'okusoma okuddako kwa kukyalira nsiko. Yes. Kati ng'abaana bayiga okuzannya entooketooke n'okuzannya amafumu. Nolwekyo nga mu kiseera ekyo nga Abaganda okuzannya n'amafumu tebakirabanga ekyobulabe, ate nga baba bakugu. Ngero eggwanga mujja okuvuga n'amakondeere nga buli musajja kimukakatako okugenda mu nsonda najjayo effumu n'engabo najja eri Kabaka okulaba olukoze eki ogubadde. Yes. Stanula agenda okutunuulira nga abasajja bakakatanye n'ebyokulwanyisa n'amanya oke. N'ategere yali ali mu kunoonyerezaako okulaba ngeri gye yeekuumamu. Kati n'amanya engeri gye basobola okwaŋŋanga Buganda. Bano abantu abafaanana bwe bati tosobola bagwira. Kwe kuyita abaminsani ne bajja ne batuuka wano ne baddira ejje eryo ne balyabuluzaamu mu ndowooza z'amadiini. Kwega baleeta ekintu nga si kyamaanyi nti bikonde nti ki magezi olukwesese ya ate abantu bwe basinga okuteekako essira beba abaali abagalagala n'abakungu mu lubiri nga kasitomenya olubiri eno ebisigadde kuba kumenya mu jjenje kalu bwe guli. Era kasaba amala okuggula ekyo Buganda nefukamizibwa. Abaganda ne tujja obwesige mu Buganda yennyini ne tulye olukwe mu Kabaka. Kati omulabe n'atandika kuyingira kyere. Ebintu ebirala byonna bigenda okubaawo. Kuba singa Abaganda bano abaali bakola abagalagala n'abaami tebaali tebajje bwesige, tebejjeemu bwesige n'enkola zaabwe, omuzungu yali tasobola bawangula. Naye bwekasaba ejjamu obwesige nga bateekwa okuloopa babagendanga mu mpuku y'amaka ye Nateete ne Nalukolongo. Yes, Nalukolongo okusoma. Kati bwe baavangayo nga bajja beebwalabwala batuuka bayingira mu lubiri bagamba no Kabaka akambuwadde nga baddayo enkiiko ezituula eziteesa ku binaakolebwa bazibeeramu ne baddayo ne babuulira bali. Omuzungu asensera bagenda okumaliriza nga bo bennyini beekubye ekigwo. Era nze nina akayimba kali mu ddiini y'Abakatuliki baakayimbanga ti mwaleka ebirungi mwaleka ebirungi ne mujja mwabangoberera sikyabayitanga nze baddu n'akamu n'abayita bakama bange sinnabalonda nze nembaganza mbayita abalangira. Naye batono nnyo abayinza okujja amakulu mu bintu ebyo okubitegeera. Yes. Nolwekyo Buganda eyo efaanana bwetyo Katonda yagiwaffe. Nti singa Katonda yali tayagala Buganda nga bw'ayagala amawanga amalala, mawanga matono nnyo agayinza okufuna ekizibu ng'ekyaliwo nga 24,1966 agasobola okuddamu ne gabeerako kye googera. Naye kiba kisa kya Katonda. Ate era ffe abamu waliwo omusajja omu mukadde waffe baali bamuyita Erifazi Kisitu, mwavu takwana. Naye yajja we yajjira mu lukiiko lw'Abazzukulu yali mu myaka 9. Naye bwe yatuuka n'agaana naye wamma olukiiko luno
ndugerageranya ku ssanduuku y'endagaano Mukama gye yawa ekulembera abaana ba Isirayiri. Olwo nali nkyali mu mpimpi n'agamba naye olukiiko luno luyinza okuba lulimu ekyama ekyenkana essanduuko ey'endagaano. Era yankwata nnyo nanyweza nandaga ebintu bingi bye yali ayiseemu kuba yaliko saagenti Musematalo. Kati ninyo katsoke tutolemu kati ninyo zije tweyongereyo wennyini. Uganda y'enkya. Waawo njagala tweyongereyo abali ku mukutu ogwa Uganda enkya. Ebimu ku bino bye twogera abamu ebyafaayo kikulu olw'ensonga bitutegeeza wa gye tuvudde we tuli ne gye tulaga. Tosobola kumanya gy'olaga nga totegedde byafaayo. So muzzukulu wa Gabunga mu birungi ki tugenda kutambula naye. So episode eno togyewunya tujja gikomya mu kkubo naye tetujja kukoma awo olw'obudde tujja kweyongerayo era bwe tunaddamu okusinkana we tujja okweyongerayo. Obadde okyannyumiza omukulu ow'emyaka 9 yajja mu lukiiko lw'Abazzukulu. Yalina ebigambo byali akutegeeza nti naŋŋamba nti ye bw'alaba olukiiko lw'Abazzukulu alugeraageranya ku ssanduuko y'endagaano. Essanduuku y'endagaano mu Bayibuli ye yakulemberanga abaana ba Isirayiri bwe bagenda. Sebo. Era nga baba bagamba nti muweewo mita oba zaali 2 okugisemberera okuggyako abo bokka Katonda be yali alonze Abaleevi nga be bagisitula. Nkugambye nti omuzeeyi oyo yali saagenti Musematalo owookubiri. N'olwekyo kye yali ayogerako yali akimanyi bulungi kati mugenzi. N'olwekyo Buganda eyo bakyakiru gye boogerako abazungu gye boogerako ey'abantu abagunjufu tosobola keera bukeezi ku makya n'ogamba nti lino eggwanga tugenda kujja tulibuutikire. Kuba bino bye mulaba ebyobufuzi ebiyuuga mu Uganda biyuuga lwa kitundu kimu ng'ogaseeko ne biri ebibiri Kalamoja ne gundi ebyagattibwako naye lwa kitundu kimu Obwakabaka bwa Buganda. Abazungu bennyini bwe bagamba nti bwe tutuuse mu Afirika tusanzeyo Obwakabaka obulina enteekateeka ey'enkanankana n'ey'Ebungereza. Tusanze abantu abategeevu abali abeeteeseteese gamba balina enkola gye bakolamu ebintu tebaawukana. Era bwe twali ku mulembe gwa Muteesa ow'olubereberye Buganda yabeera mu woofiisi y'enkolagana n'amawanga wakati wa Bungereza ne Buganda. Buganda nga sikalyawo kantuntu nga tosobola kuginyooma kumala gagisaamu maaso. Ggwanga erikolagana n'eggwanga linaalyo mu Afirika. Kati ekyo omuzungu yayagala okukikwata akibikeko ettaka n'ayiwako enkokoto azimbeko eggwanga eriyitibwa Uganda. Naye olw'okuba Buganda ggwanga ttonde ekitonde kyonna kikula nga kigenda mu maaso. N'olwekyo buli Buganda lwesituka okukula Uganda egugumuka. N'olwekyo kati abazimba Uganda balowooza nti basobola okugizimba ku Buganda, Buganda n'esaanawo. Ekitasoboka. Nkufuna bulungi. Uganda okugizimba ku Buganda wajja kubaawo ensi 5. Kati kiyinza okuba kitutte emyaka 10. Ng'ekyo Abangereza nga bakyali bafuzi b'amatwale bakigezaako ne kigaana.
n'abasika baabwe bano bagavana abazzeeko abaddugavu okuva mu 62 okutuuka kati olwaleero nabo bakigezezzaako kiganye. Kigambye nti bw'osobola obutategeera mangu lukiiko lw'abazzukulu ba Buganda na mulimu gwe lukola. Museveni bw'amala okuwandika constitution ye eya 95 olukiiko luno lukwata ebbaluwa lumuwandiikira ebbaluwa lumugamba ekyo ky'okoze ogenda kuleka eggwanga Uganda ng'olyabuluzaamu gyeri mu State House. Kuba okoledde eddala ekyo ekitwala Uganda mu kutuka bye tulaba kati ate munnabiraba kino kikyali kituuza kuba tomanyi lunaku lwe lunaaba nga Museveni ava mu buyinza oba nga afiiridde mu buyinza kiki kino abeera wano mu kitundu ekiyitibwa Uganda. Ku ye Museveni kyakoze n'enteekateeka bakama be ze baamuwa mu butamanya. Bwe tuva e Luweero abantu ne bagenda mu Akyoli ne bakola Abakyoli buli kye baayagala. Bamwami Tinyefunza n'abalala abantu ne bagenda mu Teeso ne bakola buli kye bakola kye baayagala. Naye simanyi ng'omukono ogw'ekyuma ogwo Katonda aguwewudde ne gufuuka ekitoogo kiki ekiribeera wano. Nekyo twakigamba Museveni mu 95 nti kino ky'okoze otemye olubale ku Uganda olugendo ojjaabuluzaamu. Bino byemulaba ebyo muteekwa okwesiba munywere ate mudduke mudde eri amazima. Bino tukyakaabisa kajjani tukyaliisa bijanjaalo mpiso. Twagezaako ng'olukiiko lw'abazzukulu ne tuwandiikira ba Interreligious Council abannaddiini abo ab'ekibiina kya Interreligious ab'enzikiriza mu ggwanga nga bakadde baffe Archbishop Lwanga akyaliwo ne Archbishop Yona Lwanga akyaliwo ne tubasaba nga bannaddiini balina obusobozi obukunga abantu Uganda ebeere ne National Dialogue. Omukadde waffe omu yali atuwadde omukisa twamiitinga ne twogera naye Mukama n'amujjulula. Archbishop Yona Lwanga owe Lubaga twali tetwamufuna n'abalala baagaana. Naye bwe kibanga bannabbi abaliwo mu mulembe guno babuyabuya, njogera ku bannaddiini ab'amaddiini gonna mu Uganda nga tebasobola kufoosinga bantu ba Uganda kugenda mu National Dialogue, tebasaana na kuyimirira ku lunaku luli nti basabira omusaayi oguli baguyiise. Kuba bakigaana mu bugenderevu ekyokutegeka National Dialogue. Bw'onoogenda mu Interreligious Council Secretariat ebbaluwa y'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International gyeri. Mbadde manyi omukulu waggulu Yoweri yakigaana tibuhabulwa. National Dialogue tosobola gigendamu na pulezidenti oba na palamenti eno. Kwa bolevo kwe baali bagitadde era nzijukira baali baagala nti omukulu tumuyite. Anti ekigiteesa ku ekyo ekyo ndowooza tujja kyogerako mu maaso nti eggwanga lino bali ba senior citizen nga bwe nkugambye nti eggwanga liri ku musingi mukyamu. Kakati abantu bonna abagenda mu bintu tebagendayo lwakuba abalonde. Kyenakubuuliza nti bye nkugamba eby'omusingi gwa Uganda omukyamu bameka bakabikugamba.
bagendayo olw'okuba waliyo ssente, olw'okuba waliyo ebitiibwa. Ne mu bukulembeze tetugendayo lwakuba waliyo ssente oba ebitiibwa. Era abatuufu bayinza obutaba na mu biwandiiko, era bayinza nakugamba bugambi nti waliyo omukyala Edita Nasozi agalamidde ku Lutikko Lubaga, ku Lutikko Namirembe. Ne weewuunya noga mukyala ono yali w'amaanyi. Ne bakeera ku makya ne bakugamba Kabaka agabidde simanya abantu ekitiibwa ky'amafumu n'engabo agabidde gundi, nalaba bagabira ne nono omwana eyajjira mu muliro gw'Ebuddo. Yes. Naye ne bamuleeta n'oddira Namaganda n'omutuuza ne John Katende. Otunuulira abantu baffe n'ogamba nti eggwanga lino lyetaagamu ki? Omwana Namaganda asobola okumanya nti baana banne bajja, n'atambula n'ava mu muliro n'agenda ebweru, n'ava ebweru n'adda mu muliro, olubanyi ne lutuuka omugwira, gwe ng'okeera ku makya ng'ogaba ebitiibwa, ng'omukwata ng'omutuuza ku ntebe emu ne John Katende oba ne Godfrey Kaya Kavuma. Nkutegeera bulungi. Agasajja agabbi gakanywa musaayi agali mu nsi eno, n'oddira Namaganda n'omutuuza ku mmeeza ye ku ntebe y'emu. Kwegamba kyenkugambye nti bannaffe abaali badde babeera abakulembeze mu Uganda kassa bajjamu omuze gw'okugamba tugenda kubeera ba bitiibwa, tugenda kubeera bagagga. N'olwekyo ebintu bisoba, ebintu byonooneka ng'oli afa ku kintu eki kwekusa yekka kugaggawala na buyinza. Situlayo wali emabega badde tunonyola abazungu bazze batandise okubaga olukwe, byonna basucceedinze bayiseewo. Bawangudde. Abantu banoonya bitiibwa, so si kumanya eggwanga likuumibwa litya. Abasajja abavudde eri, kuba abazungu baali bameka abawamba Buganda? Ku basajja 2,000 abajja mu ddakiika 2 ne bayimirira mu maaso g'Enule Matoni Stanley. Ate n'otuuka ku makya nga basajja 5 bawambye Buganda. Kitegeeza waliwo ekikyamu ekyajja mu bantu lwa nsonga emu, nti abantu bwe balaba ebirabo abazungu bye baleetedde Kabaka nabo babyegomba, era bagenda okumaliriza nga Buganda efuuliddwamu obwakabaka bwa mirundi mingi. Bano bakristaayo, bano basiraamu, bano bakatuliki. Kati buli we mugenda okutuula mwogere ku nsonga za Buganda, akana akakundi kasooka ne katuula kaganda ye kati abakatuliki baffe munaabawa ebifo, kano nako ne katuula. Abakristaayo baffe munaabawa ebifo, kano ne katuula. Abasiraamu nga tetufunanga ku bwakatikkiro, naye si Abaganda. Era waakiri kino kituvaako. Bajjajjaffe ebijja byabwe babiziikula, batugoba ne tugenda mu buwaŋŋanguse. Abaana baffe bagenda ne bafiira mu Saudi Arabia, naye nga wano mu Katuliki afunye ekifo kyakola ki? So Muganda. Era oli singa awulira ebigambo njuki byayogera, ayiggibwa okulaba oyo abyogera ali luddawa. Basooka ne banoonya ogwa mu ddiini ki? Omukulu w'eddiini akuyite agamba naye byonna byoyogera biki? Bikyamu. Bwe balemererwa ekyo, ffe twalwanako ne mulwanya muli oyo okubina ebyali jonoti ebyo. N'agenda n'atuwaabira mu lukiiko lw'abataka ne batuyita. Katikkiro atugambye mumulwanyisa, naye ate temukkirizibwa kwogera wano. N'ekyo kyemukola kiki? Kikyamu. Tubagamba tubeebaza.
okuba nti bwetukubye enduulu muze ne mutukwata emimwa ne mutugamba nti bwekibakubisa enduulu kikimuleke babatuge kuba kyemutugambye kyokka mwabeebaza nolwekyo banoonya akutiisatiisa lwaki oyogera ebyo lwaki oyogera ebyo bakozesa amakubo gonna naye nga tuteekeddwa okubuulira ensi Katonda ng'atukulembedde kuba nze ndi mugumu nti tewali kisobola kunkanga mu ggwanga lino okuggyako nga tutuuse ku Buganda gye twagala kuba mmanyi nti ekiseera kigenda kutuuka nga wano abantu buli omu adduka ng'alina ekizimbe nga kino ng'adduka kirekawo ku mbeera egenda okubeera wa egenda okubeera wano oba egenda okubeera mu Uganda. Bwe tujja otandikirawo ku Buganda entuufu naye obubaka bwo obusembayo okuwumbawumba episode eno aye tujja kwanjula endala Buganda gye twetaaga nga tunatuuka eri maaso ekya federo naki obubaka bwo obuwumbawumba program no bwandibadde ki? Obubaka bwange bwa kunyweza myoyo gy'Abaganda nti Omuganda ne bw'onoogenda e Bulaaya eyo gy'olaba gy'oli olwaleero oliyo kuba bannansi b'omu nsi ezo baawaayo obulamu bwabwe abaana baabwe ne bazzukulu baabwe babategekera obulamu obw'omu maaso obulungi era abamu ku bo kyekyabaleeta mu Afirika okufuna amatwale. Yes. N'olwekyo mmwe Abaganda wonna we muli kansookere ku baawaka muteeketeeke abaana baddemu okubeera abasirikale kuba tujja kutuuka ekiseera ekibeetaaga. Muteeketeeke abaana abagezi mufukamirenga buli kiro musabe Katonda we abaana bammwe amagezi era n'obuvumu. Eggwanga lino Katonda agenda dituddiza kuba alemesezza enkwe zonna ezibadde ez'amaanyi ne tutuuka ku ssaawa eno nga buli omu abuuza ekiddako takitegeera naye ng'olukiiko lw'Abazzukulu lubabuulira nti ng'ensi ekaaye ng'ejjudde obubalagaze ne kazigizigi ate Katonda agenda kutumulisiza tulabe gye tugenda. N'olwekyo olukiiko lw'Abazzukulu muluwa amatu mwejjeemu okwekuluntaza mwejjeemu enjawukana endowooza z'enjawukana buli Muganda tuukirira munno yogere naye oba oli Musiraamu yogera n'Omukatuliki naye ng'omanyi nti njogera na muganda munnange omwejjeemu ebyo ebirowooza nti nze Omusiraamu nteekwa okwogera n'Omukyoli Omusiraamu nze Omukatuliki nteekwa okwogera n'Omukalamoja Omukatuliki muddemu Abaganda mwegatte kyekyokka ekigenda okutuzzaayo tuddemu mu nsi Katonda gye yawa bajjajjaffe ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Ye Ssaabawandiisi w'olukiiko lw'Abazzukulu ba Buganda International mukulu Mubiru Njuki tujja kuddamu okukwatagana okusinkagana ate olunaku olulala nga Mukama Katonda akkiriza ng'obulamu bwe buli ate tweyongereyo wennyini waakomye okukuba ttooki mu maaso gye tulaga ssaako ne Buganda entuufu na kiki ekigwanidde okukolebwa okuzza Uganda wamu ne Buganda oba okutandika ddala ku Buganda ku musingi ogwennyini omutuufu atakumira mpeera bankuumire aye Katonda kuma maaso mooja. Uganda y'enkya.